Olwatuuka munnange nga wabaawo omulamuzi. Omulamuzi oli yasalanga emisango wabula ng'alina obwenkanya obw'ekika ekya waggulu. Omulamuzi yalina enkola egamba nti teri muntu ku kyalo ekyo yali waggulu w'amateeka. Buli eyazzanga omusango ng'abonerezebwa kaabaani oba ani. Omuntu bwe yabbanga ng'akubwa embooko 40, eyakubanga munne nga ye akubwa embooko 60. Olunaku lumu waliwo omukyala eyajja n'awaaba nti akakuufu ke kaali kabbiddwa. Omulamuzi mu bunnambiro yayita ekyalo kyonna n'agamba nti yenna eyali abbye akakuufu k'omukyalo ono akakomyewo mu nnaku 3 bw'aba yali ayagala okumusonyiwa. Munnange ennaku 3 zaggwako nga tewali n'omu akomezzaawo kakuufu. Bw'atyo omulamuzi teyalina kyakkola okuggyako okulagira abambowa okufuuza buli maka ku kyalo ekyo. Abambowa baafuuza buli nnyumba wabula ng'akakuufu tebakalabako. Abambowa kwe kugamba omulamuzi nti twazizza wonna naye tetukalaba, kyokka waliwo ennyumba emu yokka gye tutaazizza nga yeeyiyo. Omulamuzi olw'okwagala okulaga nti naye teyali waggulu w'amateeka yalagira abambowa bagende baaze ennyumba ye. Munnange abambowa bwe baayaza ennyumba y'omulamuzi akakuufu ne bakasanga mu kisenge kya nnyina. Abatuuze bonna beewuunya era omulamuzi ne yeesanga mu kaseera akazibu ddala. Yalina okusalira nnyina omusango akubwa embooko 40 olw'okubba akakuufu. Bwe yandimusonyiye abantu baali kitutte nti bulijjo byabagamba nti abatuuze bonna benkanankana mu maaso g'amateeka yali asaaga. Olwo nno nabo baalitandise okuzza emisango nga beekwasa ekyo nga maama wo ye wamusonyiwa. Ku lunaku olw'okusala omusango ogwo ekyalo kyonna kyaggwaayo kirabe omulamuzi yali agenda kugutyemula atya. Abantu beewuunya omulamuzi bwe yagusalira nnyina era n'abagamba nti yali agenda kubwa embooko ze kubanga tewali yali waggulu w'amateeka ku kyalo kyabwe. Omukubi w'embooko bwe yasembera okukuba maama w'omulamuzi, omulamuzi yakola ekyewuunyisa abantu bonna. Bwe yeesimba mu maaso ga nnyina n'alagira omukubi w'embooko akubemu ye. Omukubi w'embooko kyava akuba omulamuzi embooko 40 ezaali badde eza nnyina. Abantu bonna abaaliwo ku olwo baagenda batenda obwenkanya omulamuzi oyo bwe yalina. Olaba agutyemulira nnyina musajja mwenkanya nnyo. Kyokka era waakisa kubanga teyalese nnyina kukubwa wabula ye yakubiddwa. Kale okuva olwo abantu bonna ku kyalo ekyo ne bakikakasa nti teri yali ali waggulu w'amateeka ku kyalo kyabwe. Emboozi eno gwe ogiyizeemu ki? Ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalo.